Ekigambo bujja bwe kikozesebwa ebiseera ebisinga bangi balowooza. Bangi bakirowoozaako mu bukyamu naye obadde okimanyi nti ebyawandiikibwa biraga nti ne Katonda waffe wa bujja. And you know, we normally look at jealousy as a negative emotion, a negative thing. Tutera okulaba ekigambo kino eky'obujja ng'ekintu ekibi. But I pray this morning God will show you a different side to jealousy. Wano ku kkanisa ya Full Gospel Makerere oluvannyuma lw'okusinza n'okutendereza omutonzi, abakkiriza babuuliddwa ekigambo kya Katonda ku mulamwa ogukwata ku bujja bwa Katonda. This morning I have a message. And we're going to talk about something that we rarely talk about. And that is that God is jealous. Mu kubuulira kwe okw'olunaku olw'eggulo, omusumba w'ekkanisa eno omukulu Fred Wantante obubaka bwe yabwesigamiza ku byawandiikibwa mu kitabo ky'Okuva essula ya 34 olunyiriri 14. Jealous. Katonda bw'aba akyogera kati nti ndi wa bujja. He's not ashamed to state I'm jealous. Tekimuswaza kwogera nti wa bujja. He's not jealous sometimes. Tali wa bujja nnaku zimu. But by nature he's jealous. Naye ekikula kye wa bujja. Agamba Katonda embala ye ey'obujja si y'akaseera kamu wabula ky'ekikula kye. Think about that. Kirowoozeeko. That is part of his core being. Ekyo kyekimu ku kikyali ekyebuziba. One of his attributes. Kyekimu ku kikula kye. That God is jealous. Embala ye wa bujja. Not sometimes. Si luusi na luusi. But always. Naye bulijjo. That's who he is. Kyekyo kyali. Omusumba Wantante akubiriza abakkiriza okwongera okubuulira enjiri kubanga bangi abalinze okulokolebwa era agamba Katonda wa Isirayiri ye Katonda yekka. Mukama yeebazibwe nti waliwo abalokola abajja okubuulira enjiri ku kyalo. Hallelujah. Amiina. Let's preach the gospel. Bannange tufulume tubuulire enjiri. When people came preaching the gospel in her village, abantu bwe bajja ku kyalo kye nga babuulira enjiri, she came to Christ. N'alokoka. Bana Katonda wa Isirayiri. Everything else is a deception. Ebirala byonna bulimba. A charade. Byelimbika. A lie. Bulimba bwennyini. A masquerade. Byelimbise. They seek to dupe you. Bifaanananga n'ebigenda kufera. Alambulidde abakkiriza ku bimu ku bintu ebitwala ekifo kya Katonda mu bulamu bwaffe n'ezimu ku nsonga lwaki Katonda wa bujja era okusinza kwonna kulina kumuweebwa. Being faithful to your party kubanga oyagala kubeeramu esimbu eri ekibiina is more important than being a Christian. Ekyo ng'okitwala nga kikulu nnyo okusinga obulokozi. That has become a God in your life. Nekikufuukira ka Katonda akatono. God says you will not have any other God in your life. Katonda agamba tobeeranga ne Katonda omutono yenna mu bulamu bw'okuggyako nze. Others is the phone. Abalala masimu. We're addicted to our phones. Munnanga amasimu gatufuukidde nga mwenge. Bw'atyo aliko okusaba kw'akoze. Bw'ojja mu nnyumba ya Mukama. Respect his house. Ennyumba ye gisseemu ekitiibwa. Respect his presence. Okubeerawo kwe kuteekemu ekitiibwa. Enter into worship and praise. Yingira mu kusinza n'okutendereza. God is particular about his glory. Katonda ekitiibwa kye akiteekako nnyo essira. When people despise him abantu bwe bamunyooma and take him lightly, ne bamuyisaamu amaaso, he becomes jealous. Afuna obujja. He becomes angry. Ajjayo ekiruyi. He says, I will not share my glory with anybody else. Agamba ekitiibwa kyange sikigabana na mulala. Oluvannyuma abakkiriza abakulembeddemu mu ssala ey'awamu. Omwoyo gwange. Our time is gone, but please bear with me. Naye mungumiikirize. Let's open up our hearts. Ndi Jocelyn Nabbosa akula Gugudde TV agaguddewo.